Ssemujju Nganda yabomba yagenda kuwummulamu yagenda kusoma eba embeera eri mu ggwanga tennyonnyolekeka. Ssemujju yasiibula ngafe abasiraamu yatusiibula ng'agenda kuwummula era we yatuuka eyo n'agamba okusinza kyalaba mu ggwanga kasooke alajjaniremu Allah naye ndowooza mu kulajjanira Allah yali yeebase ndowooza n'afuna obubaka obw'enjawulo obubaka obumulaga nti ekiri e Uganda muliro era woddayo bayinza okuyoola ate kakati mu busiraamu bagamba toteekwanga kukola kintu kyolaba we wabanga waliwo chance ey'okudduka dduka okutaasa obulamu. Yali omu kubanoonyezebwa anti ku lisiti yaliko eri eyabaali bateekateeka okumamulako gavumenti. Lisiti nyingi ey'okumamulako gavumenti eya Anita Among eya paramenti ebyo byonna lisiti nyingi zonna ku lisiti kwali ezitambula nyingi okitegeera kakati tegeeza munabyabufuzi obeera ng'olina bufayiro buyitirivu basalawo buzzi okussa. Bannabyabufuzi b'e Uganda abasinga balina fayiro naddala ezikwata ku ssente era kyeva olaba buli mwomu jjajja amutunuulira butunuulizi bw'ati asaasira busaasizi wasalawo okubateeka mu fokolifuti abajjayo abopozitioni n'ab'omu kibiina kye bonna tewali ayinza kumuwona ng'abadde asazeewo nti kati budde bwakuyoola. Fayiro ze zamususseeko etegeeza nga ne Saudi yayise embuyisi anti kaakati e Saudi yasoose n'abeerawokko byamungu naye bwe yafunye obubaka ne bumutuukako obwamungu bwe yamuwadde nti eno mwoto woddayo bintu bibi era naye n'asalawo n'agamba sijja kudda tanaba kukirangiira naye nga niya yagireese ey'obutadda wano etegeeza Haji gwe alabira ewala ayinza okuba nga omukulu ono si wakudda kati nkola ya Kyagulanyi ate nga olaba kakati ne Kyagulanyi nze nabagamba ano nga yakagenda Kyagulanyi nti bannaye Kyagulanyi nga bwagenze bw'atyo ayinza obutadda abantu ne boogera bingingi naye ngamba engeri ndowooza abamu bwe balowooza nti waliwo abasobola okubeera nga balaba naye nze nali maze okulaba patanizo ezo ng'amaze oziraba kakati nga woba otunuulidde kati nga ku isu ya Kyagulanyi nga wootunuulira ono gwe baalese n'emabega yali Zedriga ne Rubongoya ng'olaba ekintu bakyagala nnyo era awo wonna n'olaba empiki nga zitambula ezijjamu Ssennyonyi era Ssennyonyi okudda omukulu yakangula ku ddoboozi n'amapeesa amalala ne ganyigibwa. Baali bano balina gwe baagala baali balina gwe baagala ne Rubongoya tewamutegeera olwo omusajja w'embaale kamisona n'amazzi nga agudde ku kya kamisona. So kakati embeera eyo yennyini nga bw'olaba gindi bwe yagenda kakati ne Ssemujju ne wabanga tebamwagala kumukwata naye basobola okuteekawo embeera emwongerayo ng'owulyabuliza kiriwo n'omanya nti ne kano kafayiro anti kakati buli lw'olujja bw'oti nga bakugamba ne Ssemujju oyo tumwetaaga wajjira wano tujja muyoola gamba naye kirabo ogenda okulaba nti bakristo bali babayodde ate nange mbadde nfuna ku mugabo ogwo kakati gw'olowooza Ssennyonyi saawa zino waafuna omwaganya tabinyikamu naye ayinza okudduka olaba kakati omuntu buli ovanga ku kintu kasita omuntu atandika okufuna ebirooto ng'otegeera nightmare kati oyinza okulaba saawa yonna Ssennyonyi oyo nga famire ye kati ateekateeka oba nga yagifulumizza dda abasajja abafulumya famire zaabwe mumulaba waneno ng'ali wano kumbe famire yayitamu dda anti kyekyo tugenda maiza akalunga babi taliimu era ayinza okugamba nti owaayi kagira agenda abeera owa babbi era olwalagiragira nti babbi n'abula mbu abaserikale bagize bamukubye n'amalamu so ekiriwo saawa zino kizibu nnyo kubanga owulira nti Chris Obole bamuyodde simanyi ku palamenti bamuyodde eri bapamani sekutale ba ministro ya wakisi babakutte ku nkono naye kakati kye neebuuza ekintu kiri kimu accounting officer wa palamenti ali luddawa Kiraka Adolfo Mwesigye ali luddawa era naye kakufayiro kwali naye bagamba amasimu ge tegaliiko mbadde manyi gy'ali aweereza
Bade manyi wali ku parliament. Kakati baliwo babanga baba. Ne bano bali basose kubomba. Tojuga nti oboli yabomba mukawe simuze ne zivaako. Tebagenda olaba ne Rajabu Kayo oyo. Twamugana naye nga ku listi bakwagala nnyo sente ze wafuna zaali nnyingi. Lwaki togenda kokole humula? N'agamba yogere Mungu. Yogere ne akutangaze mu akube ku kamera. N'agamba yakyali wano. Kakati baabo Nkola ya Gaddafi nfiira siyati. Naye kakati ekibasumbu waabo balabika bagenda kubeera bajulizi ku fayire eriwa ku fayire ya Triple A. Nze bampisizaako buyisiza. Sente zino zaali zigenda wagindi. Kakati kirabika kye kibagumya nti akatugume gujja kuwunzikira wa Triple A. Naye ate era gye bagamba guwunzikira era nabo bajja kukomenkiriza nga gubanywedde. Ekitegeeza bayinza obutadda mu public mangu. Abaliwa abo omukaago ogwayoledwa. Ennaku zino okujjako ng'olinga matembe. Nga waliwo abantu abajja okukuba enduulu bagende Lwakitula bagende Entungamo bagende wawonna bagende Namunkekeera boogere olyoka oveeyo naye nga toli mu kategole eyo bwe bakunywa kati saawa zino biveeko sikulimba tujja kudda mu kusabira Beiro bagigaane mubeeremu eyo story. Kakati gwe walabye Katikkiro yagenze Owanaalongo amugumye singa yabadde nga amanyi nti ensonga za nkya yandigenzeyo omugumya yandikoze ku kimu yali omuloodi kuvaayo ye nekirala Katikkiro amanyi gyezigwe lwaki yagenze ate Wanaalongo amanyi gyekigwera lwaki yagenze Wanaalongo tamanyi bakusinkana anti kaakati ebyo byonna oyinza ogenda mu basajja ne bakulaga nti essuubi si yankya nti okunoza kukyagenda maaso kaakati nga kyalina okukola kugenda kugumyawa Naalongo nti wandigumyemuko abasajja batuukeyo ne bayongera bufayiro ettaka ly'ekirezi wakirimu ekiti wakirimu kino wakirimu obeera olime wakola bwoti fayiro ne ziwera nnyingi awo kirira kuleetera Naalongo matooke na mmere butereevu so ebintu saawa zino bizibu ezegeza haja abala bakyabomba Uganda abantu bakyabomba ate ensi teri mu lutalo abantu anti ensi teri mu lutalo naye ensi eri mu transition erimu olutalo lw'enkyukakyuka n'obunkenke lw'enkyukakyuka lwe luleese bino byonna buli omu abomba kutaasa obulamu enkyukakyuka eyinza okumukyukiramu. Ono omulenzi Amanda Mayaka tayagala kukyusa kintu bana basajja nga mwebali mu community anti kakati buli lwobanga opinga oteekwa okuba omuntu yenna ayinamu element ey'okuleetawo embeera ey'okulemesa transition ajagenda nalabye Basebamala bo bawanisedde emikono kakati Basebamala bo bayimba buyimba awamaani namulabye yawanisedde emikono nti Loopu alondebwe kakati Sewamala ajja kubeera nga musajja ono ow'egindi wano wa Jalia City naye yawanika emikono anti kakati ye oyo Sewamala tamanyi nti oluusi ogenza omulwadde ate n'otomusikira kati Sewamala alina amaanyi mangi akuba ssennyonyi naye ng'ate mu kibalo taliimu be bayinza okuwa tabalinaanye nabalinaanye tabaliraanyeeko ajasi ndoza ayagala kubeera safe mu gavumenti eddako abantu abamu oluusi akola nga bamulimbye nti ojja kukikola ki gwe tomanyi wano enkola ya wano Abaganda n'Abasoga babakozesa kukuba ne bakuba we bamala okuba ne baleeta bajja okukola ne baleeta bali nti ono ekintu yajja okituulamu damage control baleeta balala mwe nga maze okuwonoona zasaba mugireese kubanga kati Sebamala muganda wawa wa Masaka kyotera kyotera si Kalungu Bukoto ye Bukoto eyo kiri Masaka ali mu kukuba munne Ssennyonyi adenga mwalina mu kumukisa nammwe tewali abadde akiwakanya opposition baddenga bweto bwetambuza obulamu kawanisedde emikono kakati awo bwe buzibu bwe tukola ki bwe tulina so abantu wano mu transition buli omu ajja kukola ebintu bingi kubiraba etegeza Haji kati wano gwosalawo either transition ngikyukiremu mbeere ku side yaabwe oba mbinyike ensu kakati waliwo abantu nga babadde mu opposition nga tebagala kati wano ogenda okulabira omuntu abadde mu opposition nga tayagala buyinza kujjako Museveni either ajja kumwegattako oba abiveeko oba adduke abadde mu gavumenti omwo abadde mu opposition naye nga tayagala buyinza kukyuka nga tayagala Museveni aveeko either yagenda omwegattako oba yagenda okubomba oba abombe
oba abeera eruzira agenda okubeera eruzira bwe bakalimpenga bagamba aveeko gavumenti erina okukyuka bano bayita opposition abaddala kati nga bwolaba abaana ba Nuupu bonna abali eruzira bo bali ku byaddala baali ku byaddala besubi bakyalina nti gavumenti luli kyalumunga ekyuse kati bano bonna boolaba ebweru kati bano abakulembeze baabwe banya kina Mpuuga kinaani akina nabo bamanye ekyokukola abo bamanye ekyokukola kaakati era ojja kulaba nakino ekyokuyoola abantu wano waliwo olwedde abamaze edde okunegotiatinga nga bakola emisango mu palamenti awo baali ku gurupu eyalya ssente za gavumenti naye bojja kubalaba nga bakivuddemu yes siwali kyakuwakanya nnyo oba otagala kutaasa bulamu kati gwe salawo ku bibiri kekali nambazi keyayogera naga tali mwejatuuka nga either olina ffeeno oba obwombo biriwerwa ggwanga oba oli mu ntaana transition bweti era bwekola ebintu bingi nnyo naye haji ngeno transition yabunkenke esinga n'ey'emmundu anti transition byonna bikolebwa emundu zibeeramu naye zibeera silent nambeera olutalo olukubagana anti terubeera era lutalo oyinza okuwulira nti gindi bamunyize kukeera ku makya nga yafudde transition bwete bwesigala kubanga abadde speaker nga tumanyi speaker kujja ku makya nti batadderewo taliwo okitegeera kakati saawa zino walabye n'omutume Kabanda yagambye kakati ayagala radio ne TV zonna bwe ziba bunaku zibeere nga zoogera ku mukulu president ne chairman wa PRU bogereko Katonda n'omubaka we olaba gye tulaga tatudda mu nkola ze ezaba mu Butu eza milita mu Butu mbu yabeera awe Kongo nga ssebo mulina kusaba mu linnya lya mu Butu anti kaakati alo bwezityo bwe ziri tulina alo eddeeno nedda gye twavu kati kinaasinzira naye kati yaji mwenga abalaba mu byo maaso at least Katonda basobodde okulabako ku gavumenti ziri ate nga mulina obusobozi okusobola okugaziako ku maaso ne mulengera mu maaso mulaba ki kye tulaba nti enkola ya democracy erabika egenda rule of law democracy birabika bigenda kubanga transition eno mpanvu nnyo kakati wobanga oyagala okugisustaininga oyina kubanga democracy omuvaako noleetawo military ki natule mu militia regime milita emundu neseka military rule sikuseka mboko tebere byakugamba nti amakumya ne gajjula simanyo ina rights ezo ebyo bivaawo kubanga obanga obalira ku transition eya from father to son then son to son Luhamya gomanyi nze nkubuulidde Miriam Matembe ono yabawadde ki nga bwatubere tubani kati buli ayolebwa mweyo enkola simanyi Miriam Matembe wanjawulo kakati Miriam Matembe oyinza okumubala nti ali close kubo era walabye ku kooti abantu abadde bakaaba ababuyaana babadde nga bava buli mu nsonda yonna mulimu ab'entungamo mulimu abeerwakitula mulimu ab'ebushenyi gavumenti oba ogiina kasoba n'ow'entungamo n'owerwakitula kaakati ebyo byonna ebibeera n'amasimu agaavuze gafoosinga ki akasimu kaba kali nti aw'okutta epeesa okutte ki tinga ani yakoze omulimu ogwo omukazi mwamukubye omukadde oyi mwakubiwaaki kaakati ate n'abeeramu n'epeesa eddala omanyi activist oyo wa human rights ate nga asupportinga n'abantu wadde mulokole asupportinga nnyo bano abantu abaki abasinga okwagala nnyo human rights ab'ebikukujju abo byabaddemu akasimu ebintu bingi ensi yonna gwe tewalaba ekiwandiiko kye baafulumiza seneta wa America eyagambye nti Muhoozi tunaatera okudikiralinga omulabe tunaatera okudikiralinga nti toli mukwano gwa America ebiwandiiko bifuluma olwo ekyafulumye ekyavudde mu gavumenti namunkekeera nakyo okuva mu European Union muze jjajja afuna ebiwandiiko bingi kati saawa zino olwo ekyavudde ewa nakaseke nga kyogera ku mawu ekyo bakiwandiise na mukono ate gasobola bakapapula ako kitegeeza eyo signature mark so kakati ensonga zera wano wetutuuse Haji buli omu ateekeddwa okubaako gyakuba akasimu
nga bakumanyi ne pesa lyosobola okunyega nga bakumanyi nnyo era nga ne valiyo etegerekeka nga ekintu kwe kikubeerako international community naye ebuuza ebibuuzo bingi naye kati ensonga ng'omulamuzi ze yawadde okuwa beyiro lwaki tebaziwone ku balala kuba nazirabye yagambye mukyala mukulu senior citizen kakati ebyo bya reasonings lwaki first day teyabireasoninga nti babagenda oba lwaki tosaagala olunaku olwasooka lwaki teya reasoninga bw'atyo obwongo bwakyuka enkeera omutwe najja namulala gamba nti yali amaze epeesa nga bamugambye nti enkyakola kino gwe tewalaba era Lukwago bamugamba nti genda odde enkya baba bagezaako okufuna clearance ku olwo enkya lwajja ku Mande tukole tutya osazeewo ki era olaba yali tanabona kufuna ekiri final Chevula gwalinga mupiira gwagenda mu half time okakana nga aziddwayo anti basooka ne baguwoza nti half time mu mulemu tuguddemu ku 8 ne baguddamu ne gugwa draw ne baguzannyira ku ttaala ekiro kusemu nti munindeko ku mutimbagano nja kubawa final max ngaawo amapeesa gali mu kukola ki kutambula ono agamba ki ate ono aŋŋamba kino kati musazeewo ki ezegeza aje pesa nalyo lina okubanga nalyo kkulu si byagamba nina epesa lyange kuba semujja mapesa bagalina yolasala okudduka zega si buli pesa ndilina akola mwe tulaga kaakati senga wange oba mwannyinaze Asalamu Musumba ye yagambye yamaze dda okulaama n'entaana yasasudde abagisima bambi agambye tagenda kubomba tajja akyalinamu ye sente anti agambye tajja kubomba yalaamye n'entaana n'akola ki n'asasula abanaagisima yakkiriza tajja kubakooya nnyo mukaaku yagambye nti bannange nze atafuluma nkona ggwanga esutizirano gye mwogera nti n'ebintu gye byakolebwa sibeerangayokko mukaaku ensi yagita ane kulisite kwali ene ya anti agamba oyasimaatuka kali akalabba nakana ajja kasimaatuka ajja banyumiza omugero wa Kaini Nabero kubanga bamuteekako ku musango nga bamusalidde kalabba n'akawona era nakana agamba era ayinza n'omulala gwalina ne Dr. Besigye ogw'okufuumula enfuufu mu kibuga awo ogw'okusomayo okukuma omuliro mu bantu egyo emisango bannabyabufuzi balina fayiro nga 10 oba kwegyo bwe gityo egyo bwe gityo balina bannabyabufuzi bonna balina egyo emisango fayiro bwe zityo ekitegeeza haji bano abali ku fayiro eyo kati buli omu kekadde kalina okusalawo either obomba olangirira nti bannayinza naye munkwala sikyalina kyennina obeegattako naneera obeegattako si solution oza obeegattako era ne bakukola kira ne bakunywa bagiraagiramuko kubanga nawulidde awo omutuma atandise ogamba nti mpuuga yatwala dda accountability ye owa igigi kaakati erabika tujja gitunulamu oba yali kiriya oba teri kiriya kitegeeza nti layini eyo aba yabeegattako layini eyo oba ogiraba kyetegeeza kiba kitegereka aba agambye nti bannange nze nga bwendi bye natwala byonna either wambizza oba sibizza naye kyekyo sirina nnyo nze kyennina so kaakati bingi nnyo byogenda okulaba ebigenda okubeerawo ne obunkenke bungi haji bwe bityo obunkenke bungi obunkenke bugumire ensi etambula n'abantu bakola naye kye weebuuza nti kaakati wano we tuli ne gye tuvudde gw'olaba tuli luddawa era tuddawa oba oliawo ate oba gye tuva gye tusobole okujjukira naye we tuli essaawa zino weetabudde nagye tulaga weetabudde gye tulaga omukulu akugamba nti NTV njijjako essaawa yonna minisita avaayo w'amawulire agamba nti pulezidenti yagijjeeko ate mediation omukulu atulaga nti ate yatudde ne mediator ate ekifo we batudde akulaga bali ntebe wa pulezidenti ofiisi za CDF tulimanyi zibeera either bombo oba mbuya ebyo byonna byeyogera oli omukulu alina ofiisi 3 kakati ebyo by'obuuza bizibu nnyo waliwo lwakolanga First Sun ene office ya First Sun ne wabeewo lwakolanga special presidential senior presidential advisor terms of security ne waliwo lwakolanga CDF kakati awo gomanyi
kati ekizibu ky'olina yamanya bw'akwadressinga. Oba akwadressinga nga muwabuzi wa president, oba akwadressinga nga first son, oba akwadressinga nga CDF. So kati gwayagala okumutaayiza gw'omanyi. Kati gwe NTV nga bakugyeko bw'akugamba nti katusinkane entebe towooza. Ate owooza akyayinza okuba nga agenda kubeerayo nga first son. Oba ng'omuwabuzi wa president ku nsonga za security. Ebintu bibadde mukola bibadde security threat. Nga n'ekyambalo kya CDF tekirinawo. Ng'owooza kimu anti kaakati CDF lwaki ayingira mu bino. Owayaji tumalize ne kano. Era waliwo ne lwajjanga kyamaani wa Piero yo. Enakyo kyambalo kyera. Enakyo kyambalo. Enayo office eri awo etudde. Tumalize ne kano Haji. Number plate zino eza digital baziggyewo. Minisita yagambye ekitongole kampani twali twawa twakizudde nga talina capacity. Naye kampani gye baawa enanga muntu. Gye baawa kampani gye baawa okola enanga muntu ne air permit ezo baziggyewo. Tuddeyo ku nkola yaffe eya bulijjo gye twali tumamanyira. Baddize kampani ey'omu Germany eyakola enanga muntu ezasooka. Noono yatukoleranga permit bamuddize contract kiggwe. Kubanga kaakati digital baatulimba ebintu bingi. Baatulimba number plate emmotoka neyo bagibba tugiraba bulabi bweri. Naye tewaliwo n'emu gye bazudde. Emmotoka bazibba bunaku naye tewaliwo gye baali bazuddeko wadde n'emu. Mbu kachiipu. Ate kachiipu kali luddawa bakola bukozi lubaati na kukendeeza ki bunamba. Kubanga bw'ogamba muno kachiipu. Kagera teekebwa mu mmotoka. Oli emmotoka asobola gibba kachiipuko n'akawandulamu n'akasula. Ate kaakati oteeka otya chiipu mu mmotoka etaliiyo. Ogambye okola number plate. Kati lwaki toteeka ku number plate chiipu? Andi ku number plate ogenda teekako kachiipu. Oli wabba emmotoka yo number plate agijjako agisuulaawo. Bwe mujja mu tracking anti era gyo tracking era ojja kutegeera gye kiggwera. Kubanga issue eriwo nti okutrackinga ki number plate eyo. Enamba plate ku motoka kweri oba weeri awo wegugwera naye nakyo tekirabika nga babbye bupiki buno bwabi kampani ebino ebiwola piki bwe basooka okwoleta ekintu ekyo zirimu tracker naye omwana agibba etraka yo n'agikulamu n'agisuula mwe mujja mu tracking nga traka mugisanga kasasira awo mugisanga ku kkubo nga piki baagitutta. Anti ate ekyo kizibu ekya piki naye ky'emmotoka oli agambye emmotoka namba plate erinamu ki eriko chiipu tujja kugizuula wonna weeri kubanga emmotoka tejja kuvuga kuva wano kutuuka ggulu nga teriiko namba plate oba kutuuka Kasese nga teriiko namba plate. Naye waliwo be bayambye mu nsonga eyo waliwo abasobodde olikava andi tezikola kyenkulaga ate bagambye zikola. Kati minisita omulambo ovaayolo kampani emyaka ebiri tugisudde muba temusaana kusibwa mmwe. Bombi ne kampani yeetaaga okulirira eggwanga lino. Nze nagambye muwozi bino byagamba simanya agenda mu Kampala. Ayolona. Mu Kampala simanyi bakole enguudo yagenda okwekolera enguudo. Kampani already ezaafuna contract. Lwaki taziyita buyisi ne batunula mu contract ezo. Era ne batulaga bawe bakakola. Bwe babanga balemereddwa balifandinga essente. Oba babawe emyezi mukaaga omulala bamalirize. Okusinga owooza nti ye agenda okubikola. Kati omuntu gwe mwali mwaguza gundi namba plate eyo nga tekoze mugirangirire mwe bennyini ababadde mugirangirira ti kampani tebadde ntuufu. Oli mwamuguza namba plate ya mitwalo 7 mu gumu zonna ssente zaaki ate lwaki zaasigaddewo kuba yagamba ezo zigenda sigalawo. Anti bagenda kuzifeezinga awo tumpola mpola kikyo tewali kyakkola bateekemu enamu empya. Tewali kirala. Tuddayo ku binamba byaffe biri. Kyonna kye kiri. Tusiibule. Haji agenda saala siibula Haji. Abatulaba mwenna mwebale kulaba Kimbo wa updates. Batugoberera. Bebale gobera omayika data nako kaafuuse kazibu. Wetulaga. Basibu. Ate buli ekigenda tekidda. Ekigenda tekidda. Naye wakitegedde nti financial year yatandise okukola. Era nsenga lumu. Emisolo gyalinnye. Nsenga lumu. Ekyo tujja kyogerako olala eky'emisolo. Mafuta galinnye, buli kimu kyalinnye, buli kyewawulira nga boogerako juice nga basoma embaliri. Ensalo sementi yalinnye, bano abanywamu ku mwenge gwalinnye. Guno kale ne bagulinnyisa naye waliwo ebirala ebyetaagisa mu normal life. Butto afumba
obadde ajo kimanyi nti n'ebbaafu omuti gwa sabbuuni gusinga ebbaafu esente kituufu naye ebyo byabawaka bammwe abaka ba paalamenti tomanyi nga be baalinyisa guno omusolo nti bali beeteereddemu abamu kale mukama katonda abatukuumire mu subscribe mwe mulekinge tubagaliza eggandalo lya wiikendi eddungi mbeere bulungi mweraba